Abasiraamu okuva mu bitundu ebyenjawulo beeyiye ku muzikiti gwa Masjid Swediki ogusangibwa mu Kisenyi okwetaba mu musomo ogwategekeddwa ekitongole ki Twahira Islamic Organization. Omusomo guno gwetabiddwamu abantu ab'enjawulo okubadde bamasheikhs ab'enjawulo nga bakulembeddwamu Sheikh Salimu Bosa, Sheikh Burhan Kiti kussa n'abalala. Olw'omuwendo gw'abasiraamu ababadde abayitirivu kiwaliriza abategesi okussaawo entimbe okuyamba abali ewala. Wano basoose kwetaba mu mpaka za Kuruhani okuva mu bantu ab'enjawulo. Omusomo guno gwetololedde ku kuwa saddaaka eri abasiraamu abali mu bwetaavu naddala mu biseera bino eby'ennaku 10 bibalimu. N'okuyitiriza ennyo okubeera nga osaddaaka naddala mu biro bineno bye tugendamu kubanga saddaaka Allah n'akugeera n'ogiteeba mu kiro ekya Laylatul Qadr Allah subhanahu wa ta'ala akubalako nga gwe amaze emyaka 83 ng'osaddaaka. Sheikh Akram Kimala atwala ekitongole ki Twahira yennyamidde nnyo olw'abavubuka abadda ku mutimbagano ne bavuma abantu mu kifo ky'okuyigirako Quran. Kubiriza abantu mwenna mwettanire nnyo enkola y'oku mutimbagano okubeera nga muyigirako okusomerako ekitabo kya Allah subhanahu wa ta'ala kubanga ensangi zino eno tuli bize nnyo mu mirimu gyaffe tetukyafuna budde butuulako wansi naye twettanire nnyo enkola eya online era nga tuyiga okusoma eddiini yaffe ng'abayizi abo nga bwe mubalabye. Abasiraamu abalidde mu bannaabwe akendo baweereddwa ebirabo ng'olumaze bano basiibuludde abasiraamu. Mu ngeri y'emu n'ekitongole ki White Lion Umbrella kitegese empaka z'okusoma Quran ku ssomero ekibuli. Muno mwetabiddwamu abasiraamu ab'enjawulo okubadde n'abaana b'amasomero nga wano Sheikh Salimu Bosa waasinzidde n'akubiriza abantu okwettanira okusoma Quran naddala mu kiseera kino eky'ennaku 10. Tetukusanga kukulabira mu bivulu, tetusanga kukulengera nga muzadde wa kompuleyiningamu nti omuvuma omusooza kumuwulira kubanga Qur'ani etuyigiriza omuzadde ayisibwa atya. Omwana akutte Qur'ani ateekeddwa okubanga wanjawulo. Balina essuubi nti singa abasiraamu bakwata ebyo ebibabuuliddwa bandiganyulwa mu kisiibo kino. Hasfa Nanvuma, agafeeyo ku Spark TV.